Abasirikale b'ekitongole kya KCCA enkyaleero bazinzeeko stage ya bodaboda esangibwa ku ssundiro y'amafuta erya Total okumpi ne Shoprite ne bakwata abavuzi ba bodaboda munaana ne pikipiki zaabwe nga babalanga kubalemesa kukola mirimu gyabwe kw'ossa n'okubakuba. Lwaki mukola effujjo ku KCCA nga bakola ate tebali kumwe ate ddala musobola okuzikola olw'okuba nti mbeera wamu kati nga mu ngeri gye musenamu awamu musalawo musaleko musiraamu mu myaka gyowe olwane n'abaana sira gwe nali nwanye naye ndayira Katonda eyankola sira muntu gwe nali nwanye naye Ababodaboda bano basangiddwa ku kitebe kya KCCA ku City Hall ng'abasirikale be bakubye Babalumiriza nga balaga engeri gye babakubyemu n'obuvune bwe babatuusizzaako. Butuufu bw'oba otunula olabika otunula bubi wansonga nkumanyi kubanga twayimirira naawe nga ndi ku piki wane eno naawe nze nali n'omuntu mwefudde kiwaki kati gwe omuntu wamufulu ddala mu myaka gyo okwata oli omwana mu bulago abakwate bakira beewolereza nga buteerere. abantu abakola abaava bwe bati oluvannyuma pikipiki zaabwe ziwandiikiddwa nga bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe omusango gw'okulemesa gavumenti okukola egyayo ng'amyuka omwogezi w'ekitongole kya KCCA Robert Kalumba bw'annyonnyola. Boda yagezaako n'okutuga owa KCCA ng'akola emirimu kati tubakutte tugenda batwala mu kkooti omulamuzi asalewo. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Sikukwatanga omuntu